Omuzannyo gwa Ddigi z'empaka gwe gumu kw'egyo emizannyo egyetaaga ssente nnyingi eri eyo yenna ayagala okugwenyigiramu. Omwaka oguwedde ogwa 2017 ttiimu y'eggwanga ey'omuzannyo gwa Ddigi z'empaka yasobodde okweddiza engule y'obuvanjuba n'amasekkati ga Africa ekiwa abali mu muzannyo guno amaanyi. Twagenda Botswana era nayo twakola bulungi. Then empaka ey'okubiri rawundi endala international yeno gye twamaze weekend ewedde gye tubadde Nairobi. Netwesanga nga oluvannyuma lwa byonna twetisse engule ya FIM Africa Central African Motocross Championship. Ekirala kye beenyumirizaamu kwe kuba nti baasobodde okutwala abavuzi abawera mu mpaka za Africa Botswana wakati mu kusomoozebwa kw'ebyensimbi. Mu mwaka gwa 2017 twagutandika nga kalenda eriko events awamu events 8, events 5 zaaliroko nga za wano. Events esatu zewaali gavumenti ziri international. Mwezi gw'omunaana gye twagenda Botswana eyo ya lukalu lwa Africa. Bonna twali tukompitingira ku lukalu lwa Africa. Wadde abavuzi abato beeyongedde mu muzannyo guno naye ebbugumu lyalyo ligenze likendeera olw'abavuzi abamu ab'amannya okuba nti bagenze bawummula. Namba z'abavuzi zeeyongedde ate ekisinga okutuuza amaanyi nti zeeyongedde mu bavuzi abato. Abavuzi abato be bavuga 50cc, 65, 85 ate nga yeyo foundation musingi gw'omuzannyo. Kasita tuba tulina abavuzi bangi abato tumanya nti future y'omuzannyo gyeri kuba abo abato bagenda bakula nga bwe bakolaki bwe bagugumiza omuzannyo. Arthur Blake Junior yalina likodi y'okuwangula engule za Ddigi z'empaka emirundi emingi ziri 10 y'omu ku beenyumiriza mu muzannyo guno naddala omwaka ogwa 2017. 2017 mu pikipiki z'empaka gwo guntambulidde bulungi lwa nsonga mutaani wange Arthur Blake yawangudde engule ya 2017 mu klasi ye ya National Motocross Championship. Era muganda we Paddy Blake Rolling Blake najja mu kyokusatu mu championship ya 125 class. Nange kenyini n'empangula ya championship ya East Africa mu klasi y'aba veterans. Era mu pikipiki sogamba nti omwaka gututambudde bulungi. Lyebbula ly'ensimbi mu mizannyo gya Uganda lwafuuka luyimba nga n'ab'empaka za Ddigi lwe lumu ku nnyimba ze basinga okuyimba. So financially twetaaga company ne government ne bakinamu abasobola okutuyambako nga batuteekamu akasente gajje twegattire wamu tu organizing omuzannyo guno nga gatwako some sponsorship. Kozi ne government bakyatujjako emisolo ku pikipiki z'empaka era tusaba gavumenti ekyo ku byuma bino kuba tubikozesa mu kisaawe tetubikozesa wano kukola bizinesi. Wadde omwaka oguwedde gwabadde gwa kusoomooza mu by'ensimbi naye okutegeka lawundi zonna eza Ddigi wamu n'okweddiza engule y'obuvanjuba bwa Africa nga bagiwangulidde ku bugenyi mu Kenya. Ab'omuzannyo gwa Ddigi z'empaka batuufu okwenyumiriza mu mwaka oguwedde.